Omuzungu agamba wonders shall never end. Bampita Kalirugambo Pro Max. Amanya bampita simple. Tambuza video eno bogiraba. Gitambuze etuuka ku buli munnayuganda. Olunaku olwaleero omulamuzi w'ekkooti ya Masaka avuddeyo n'alangirira oba n'asazaamu obuwanguzi bw'omubaka omukyala owa Masaka City eyawangula ku kaadi ya National Unity Platform. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba ku mukutu, omukulu Chief Magistrate Albert Asiimwe eyavaayo n'ategeeza eggwanga nti okubala obululu kwa Nameere n'omukyalo oyo wa NUP kugenda kuddibwamu oluvannyuma lwa Nameere okuwawaabira ng'agamba nti polling sessions 11 tezaabalibwa mu district oba mu kibuga ky'e Masaka, era ng'akalambira agamba akalulu ako yakawangula. Bassebo ne bannyabo, Nameere ono gw'olaba muwala wa Bamulanga Kisempijja. Njagala owulirize vidiyo eno. Bamulanga Kisempijja taata wa Nameere yeesimbawo ng'avuganya ne munnakibiina kya NUP Yusufu Nkerettanyi Kiruluta. Nkerettanyi n'akuba jjajjaawo akalulu n'enkoona n'enywa. Jjajjaawo Nkerettanyi Bamulanga Kisempijja n'agenda mu kkooti n'asaba okubala akalulu, okuddamu okubala akalulu, vote recount. Taata yasooka okukikola. Omulamuzi n'alagira nti akalulu kaddemu okubalibwa. Wabula waliwo etteeka erigamba nti singa basanga boxes nga any of them is tampered with, okubala akalulu kugenda sazibwamu, abadde alangiriddwa asigale nga yawangudde. Kino kyalabibwako e Kalungu, taata wa Nameere ono ng'awawaabidde Nkerettanyi. Bagenda okebera box bassebo ne bannyabo nga baazisumulula dda ne basonsekamu ebyabwe. Yemu ku nsonga lwaki baali basaba vote recount. Tekyakomaawo ne Kalungu ewa Ssewungu, it was the same case. Bagenda okebera box era nga ziri tampered with, akalulu ako tekaabalibwa again. Now kizze e Masaka City, ekimu ku bibuga ebisinga okwagalibwa NRM okubaamu n'omubaka. Bassebo ne bannyabo, National Platform yakukumba ebifo byonna mu Masaka City. Kimaanya Kabonera, Nyendo Mukungwe ne Woman MP wa Masaka, NUP yabitwala. Omukyalo oyo wa NUP yasinga Nameere obululu 5,000 votes ze yamusinga. Nameere munange akalambira asaba vote recount. Omulamuzi omukulu amanyikibbwanga Chief Magistrate Albert Asiimwe gw'olengerawo ku screen n'ategeeza eggwanga nti tugenda kuddamu okubala akalulu. Naye bino ebigambo byayogerwa omulamuzi ng'awa ensala ye ng'agamba tugenda kuddamu okubala akalulu singa n'awa conditions ezigenda otulemesa okuddamu okubala akalulu. Omwami ono yayogera ebigambo bino. Njagala owulirize vidiyo otegeere nti Uganda abasajja tebakyaswala, baswaza buswaza. Ng'awa ensalawo ye y'omusango yayogera bw'ati. Tambuza vidiyo. Court proceeds to order a recount of all boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. Yatutegeeza n'agamba nti kkooti esazeewo nti bagenda kuddamu okubala obululu, naye kino kigenda kukolebwa singa basanga nga tewali boxi yonna yonna eri tampered with oba etaataganyiziddwako yadde. Okawulidde akantu ako? We bagamba ekyo bassebo ne bannyabo, ekkooti yonna yakuba enduulu era ne batambula ne bagenda ewaali waterekeddwa boxes z'obululu. Baba bajja boxes z'obululu bassebo ne bannyabo, basanga box emu ku zo nga teriiko siiru.
nga box emuteriiko siiru. Kino kiba kitegeeza nti scenario eno teyawukanako na scenario eyali ewa tata wa Nameere bamulanga Kisempijja jjajja wa Kirulu Tankerettanyi Junior Yusuf. Small body big brains. Kiba tekyawukana n'ekyali ewa Sewungu Gonzaga. Kiba kitegeeza omulamuzi eyogera ebigambo ebyo yabadde alina okugamba yes tusanze box eri tampered with, n'olw'ensonga eyo tetugenda ku proceedinga na kubala kalulu kaneeno bassebo ne bannyabo, because bino ebigambo byayogerwa mulamuzi wuliriza. All boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. And this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. They found one ballot box nga eri tampered with nga teriiko seal. Bassebo ne bannyabo. Omulamuzi olwasanze box emu nga teriiko seal ne bimukalira. Ono musajja mukulu amanya ge nga ye Chief Magistrate Albert Asimwe golaba ku screen agenda kujjukirwako mu byafaayo bye nga omulamuzi eyali ebigambo bye just within hours, because yali yakalangirira ku ssaawa nga 8 batambula ddakiika ntono nnyo tuuka ewali ballot box basanga box emu nga bagikikitanyizza teriiko siiru. Omusajja yali ebigambo bye. Bagenze okuddamu okubala obululu nga bassebo ne bannyabo abasajja baleka baasonseka ebipapula mu bululu, era bugenze okuziba olunaku olwaleero ng'omukulu oyo alangiriridde nti Nameere muwala wa bamulanga Kisempijja jjajja wa Nkerettanyi Kiruluta Yusuf, big body small body big brains, nti yali akalulu. Aba NRM bali mu jubilatinga, bali mu masanyu for the first time okubanga bafunye omubaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekikulu eky'e Masaka, naye ng'obuwanguzi babbye bubbe. Nabadde ndaba Ssemujunganda ku mukutu ogumu ng'agamba nti kacyanga baawo mu bulamu bw'ensi buno talabangako bubbi bw'akalulu bubaddewo nga mukana akalulu. Obubbi bw'akalulu obaddewo mukana akalulu tabulabangako. N'agamba nti Ekira municipality, meya w'Ekira municipality eyawangudde yabadde wa NUP, naye bakutte wa NRM eyafunye obululu 7 ne bamwongerako obululu, yafunye obululu 7 ne bamwongerako obululu 1,300. Naye bannange omukyala amanyikibbwa nga waliwo omukyala eyali ku Tali Center e Lubowa yavaayo n'atugamba nti we baali babala obululu bwa Museveni n'obwa Bobi Wine, Museveni yafuna obululu 40 baagattangako kattu ne bubeera 240. Kati nno ewa Nameere Masaka ate kyo kibadde kisusse bususi. First and foremost, the fact that omulamuzi yagambye should we find any box tampered, there will not be a vote recount. Bassebo ne bannyabo, abasajja balidde ebigambo byabwe. Tambuza vidiyo eno, kigenda kunnuma nnyo vidiyo eno wetaweza mutwalo gwa views olunaku olwaleero. Olw'enkya njagala eweze emitwalo 2. Just walk the video. Bampita Kali Lugambo Pro Max. Nabadde newaza vidiyo eno naye mmaze nenjikola. Kuba bwe buli omu ambuuza simple kiki ekiri e Masaka, sitera nnyo kwagala gwa mu bintu, ntera nnyo okwagala osooka okukola research then nembawa. Nyongera okutegeeza gwe munnanga ali eyo nti ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna ettaka mu Jolo Quality Properties. Simply call that number eri awo wansi, omukyalo yakunyonyola ebisingawo ate n'okukulambuza ajja kukulambuza ku bwereere. Bampita simple gitambuza.